Asuzotya. Bulungi. Oli bulungi. Nnyo. Kati DNA ejo tuliko. Ate yawedde. Tennaggwa tesi yakuggwa kati abantu balemeddeko. Je tukomye okubegayira babiteeko baganda. Naye njagadde tujjukire mu DNA yasattiza. DNA twakibanyonyodde okujjako omwana omusaayi n'omukebera okumanya oba gwe omuzaala basigwa omuzaala. Ne tuteesa nti n'abakyala bajjeko omusaayi ku baana baabwe. Baleke bayita benzi bamaaya byabwerere. N'omwana bamusiba busibe naye mukazi wattu nga naye tamumanyi. Chamanyi. Eroga katujjukireko ku Geosteady. Do yakola DNA yamusattiza. Omwaka gwali 2019 omwezi gwa May. Ne wavaayo omuwala mwego mwaka zaako nabweteme ono kukono nti nazaala mwoli naye ng'ekituufu kiri awo yali abeerawe namusanga eri gangu masanafu sayi kyebusaabala awo nga mwatundira amanda ate nga landiroodi amugoba mu nnyumba ne tugenda kwemubye ne tukola DNA ebyo nga bw'obiraba ebyo kati yono bannange naye nga aliwo omulenzi afaanana Geosteady oyo yali mu Kampala oli avuddeko nga kigambibwa nti oba yali naye ate ono twazula nti ye taata alabika omutuufu yali afaanana Geosteady nga kigambibwa nti ye yali ayinza okuba nga ye kati ono twazula nga ye kati mu maaso kaawo kati oyo ye jjajja w'omwana olwo nga tuzudde ebituufu nga tuzudde kati ye muwalanga musanyufu oba omuwala yali yeerimikaga akangende w'omugagga kati oyo ye taata wa Geosteady omutuufu jjajja nga naye annyonnyola William oyo ebituufu kaakati kati ensonga eri bweti baasinkana mu nnyondo oyo omuwala nayagalana n'omuntu n'amugamba ye Josh ti oba yali afaanana Geosteady oba kikigamba kati bw'alaba ku TV agati oyo ono yakwana ate gwabeera naye eno ngamugamba mbuye Josh naye ndowooza somehow munda obanga amugamba Geosteady bayita ng'erinnya lifuulafuula emboozi yatusobera nnyo abamu ne batuuka noga nti aye Geosteady yennyini kakati emboozi eno katugikole nga exactly bwe yali bwe twagikola ku TV wano ku Bukedde 2019 akasattira akaaliwo kuba omuwala yagenda n'alaba nagenda ne ngamba Geosteady tugende ewa omuwala amazima gaveeyo olabe omuwala bwe twatuuka omuwala ye bwe yali nga tunoonyereza ekituufu ku DNA yalowooza nti nze nyina sirina kukolagana na Geosteady kuba bo baali bamukyaye nnyo so bwe bandaba nga tugenzeyo nayo nawe nakukyawiramu nawe nakyawiramu nawe oli muyaye kakalira bwolidde Geosteady ate nze muleese tukkaanye tukole ne tumanye ekituufu oba ye taata oba si ye taata kati ate omuwala bwe yalaba ku Geosteady n'afeyintingira ddala maama wuuno obona omuwala muzanyi wa katema soka tulabe bwe byali njala nkulage ku lutalo olubaddewo nga Geosteady alabaganyeeko n'omukazi amulumiriza okumuzaala mu omwala Geosteady emmotoka eri bweba yiyo atuule Benja atuule mweri nti mugenda Benja jangu atuule mweri ku mmotoka Sodi badde njagala omukyalo yatule muli tugenda naye kankubira abantu bano bagenda okukkiriza okuvaawo Geosteady from here tugenda mundi maaso mbalaba ye bafulumye wano bwe bati bafulumye wano
tutuuse ku MBN Clinical Laboratory bagenda okugirako Geosteady omusaayi okukakasa oba omwana ono we. Because some of these things has a lot of privacy and confidentiality issues. Let's just take from here and go out. Do you accept this to be taken? Those are around the journalists because they started with them. You started with them? Yes, they started with them. Ebyo nti mbimanyiiko nti tebiriiyo kye mbimanyiiko kale tunaddamu No. Kino no. Kiriwa wakati w'ababiri byeni yeye neesala w'amazima gwana George William Sebagala. Lwaki olowooza nti kiki olowooza kale mu kulowooza kwo kuba gw'omwana guwa mukuza omanyi kyasobola okukola nkyatasobola Simanyi okujja nga yakyuka naye nze mbadde nsuubira kuba talina kyalina mu bulamu kye simanyi nandibadde nakimanya dde. kati gwe kiki omanyi Kikiwulirangako nti ki oba alinayo omwana ewala alina baana bana yamanyi alina omu ani amuzaala kulima mukazi we. nga yeeyita Josh ku Nyondo pub ne twagalana naye. wali ogenze kuba ndongo mwaka ki ali ne basisita bange yali mu 2012 awo nga ggwako ne musinkana nali ne basisita bange ne mikwano gyange nankwana mukunkwana yaneyanjuliranga Josh beerawo ne tubeerawo kyogwe yali akwanye tomumanyi nga simumanyi nti ye Geosteady nga nze mmanyi ye Josh kuba yaneyanjuliranga Josh kati omulabanga ku TV nanti nagenda omulaba oba yali mu 2015 otyo nga fulumiza olwimbalabala ne mubuuza ne mugamba ono omuvubuka omumanyi nangamba atamumanyi nasooka alaba ku TV ng'olaba ku TV ayimba nga gwendaba ku TV ate nange gwembeera naye ne mbuuza ono gwendaba ku TV ye gwe nangamba asiyenze wenagenda nga nkiremeralemerako nnyo nangamba ye oyagala oli oba oyagala nze nangamba nze Josh yagala nze Josh oli omwesonyiwa nenkivaako netubeera nga twagalana netugenda nga twagalana mpolampola era kati netutuuka netuzaala oyo omwana gwetulina kati wetwazaala oyo omwana gwe tulina kati awezeza omwaka gumu n'emyezi 4 netubeerawo naye nga wenafunira olubuto nga tampa buyambi talina kyampa n'ekimu nemukubira nga essimu nga taagala zikwata taagala kwogera nange nga wenkuba essimu nawulira eddoboozi lyange nga asirika ku ssimu nga tayogera nembeerawo nensirika naye nga mpulira kimpisawo be naye nga nze sinnawa kukkiriza nti ye Geosteady nga nze nkyamutwalira mu kiki kye namusangaamu wennaku zino wenamukubidde otuweereza ku ssente yatuweereza omutwalo gumu nasooka nemusaba ezengoye nga tanatuweereza mutwalo n'atuweereza omutwalo gumu nemugamba kuno kwemba nzija ezengoye nangamba nti tenkanye ezo sente yazikuweereza atya buli omutwalo ogwasooka yagumpeeza nga olwo musabye ezengoye anti yaguweereza atya yampeeza ku mobile money yasaako ezijjako teyateekako ladde 10 olugjayo nze njagala tugende ku musaayi kubanga omwana wuwe naye nga oba otulabirira notuwa omutwalo gumu tuyizeeko engoye tuguleko sabuuni n'amazzi nawa okusula tusasulewo yabaloozi ogwo omutwalo gusobola tumala ne mama fiina waba asobola mama mwegayita ajje mu nsonga zinena nyambe naye nange namugambako ogwo omutwalo agwejjanjabisa oba olunaku lyagulye alabe oba asobola kulya bintu bimeka wabula yamukuba penalty yamugamba nti kati gwe omutwalo bwoba ogumpadde mpagiseeko ennyumba nguleko amazzi nyoze engoye ngule sabbuuni ngule n'emmere noba webakutenga okutetenkanya okutetenga wejjanjabe ebyo ebintu bw'oba opangisa ennyumba ya mitwalo nga 15 ebyo ebintu byayogedde kuliko n'okugula engoye bya mitwalo nga 20 mwegi ng'obaze mpolampola kati gwe bakuwadde gumu obitetenkanye 2,500 ne bannange ensi eno kubanga point enkulu yali nti mu Nyondo jjukira neno Nyondo ndaba Masaka empumbo ebweru Nyondo ya wano ku najja nankumbi ng'oyambuka ku masannyalaze n'empulira tekyakola
sikuwulira tekyakola nenanyiniyo Vincent yamala mukoma emyaka 6 kyokka napudde kibiina nzijukiranga yamala emulago nenkana family nebeerawo nga babyagala bagobye namwandu balina namwandu abalala ab'ekikate gwe baagala naye Nyondo pub eyo gye basinkana mu bitaala nga bujjukira kati onaga nze Josh kati nga alala ndowooza oba ng'afaanana oba Geosteady yamugamba yiye kati bw'azaala omwana alaba ono wa TV omuyimbi kati yoyo yennyini taata w'omwana ate n'oli ng'aganye like talabirira kati ate ye ndowooza yajjanga oba ayambadde enseeno kaakati kati kulage essimu gye nakubira Josh Joshi ne Geosteady namubuuza olwo ng'akyali ne primar ule otabula ntabulira primar bakusente mama Solange kakati atusoke tulire ya Josh mubuuza sebo lwaki tolabirira mwana yasooka n'abuuzaabuuza bannanga omuntu eyazadde ebweru nga tayagala kulabirira ogenda kumuwuliriza naye obubuuza alaba ki bannange naye ono gwe nakubira essimu oli gye yampa nga nange gwekubira simumanyi nze yagamba gwekubira oyo nange nenkuba bukubi nembuuza nagenda okulaba alabika abimanyi Josh waliwo omuwala Norin Nalubega agamba wamuzaalamu omwana n'otamulabirira omulabirira ate yakuloopa ekatwe n'otajja bakuyita lwaki tojja nti lwakuba tolabirira mwana omulabirira nti weyita Geosteady gwegwani amanya go gwegwani gwegwani amanya nedda nti ogenda ate olaga wa olinda bakwate bukwasi anti kakati gwe Josh eddala gwani mukasa ate omuwala agamba nti weyita Geosteady wali omufunyisa olubuto mu nnyondo kati ate erya Josh walifuna otya nickname yavaamu ebizibu biyitirivu kakati katuwulire essimu ya Geosteady bwe namukubira ye byagamba kati ono Geosteady omutuufu mubuuza omwana ono go wazaalamu lwaki tomulabirira waliwo omuwala ono mwemita Norin Nalubega agamba nti wamuzaalamu omwana n'otamulabirira ng'amwegaana lwaki amwegaana abantu tebaagala bwagazi kulabirira bakugamba nti bagambye nti yeye ate nemmanya kubanga ebyava mu DNA sibitegeera bulungi yekakasa gwozaala si gwozaala bwe twakola DNA twakizuula nti nno omukulu ono si yazaala omwana Geosteady naye nyina omukulu gwe nasanga tusooke tulabe ku jjajja w'omwana omutuufu nga tumufunye DNA ng'eraze nti kati ono jjajja yasanyuka jjajja yali mulasita muzzukulu wange wasobola oyagala kumugiraganye nange taata w'omulabye taata w'omwana omutuufu seguya nagulidde eggulu boogera seguya buli muntu yenna ayogera ku seguya nga banjogerako ayogera ku seguya munkoze egi ebisaani gamba bijja ne biggwa nekino nakyo bwe kitego kizze okiyise ki ebisaani bijja ne biggwa mu bijja nogeera nedda nkugereza bugereza bagatwalako mwana ate kati waki tukuleka taki tukuleka nawe oyagala ogendereko tetukuleka ate omwana owange yabadde tusogera nekitawe nga talina maama we omwana akyayonka mujjeko olwaleero mubawe enkya si muzeeyi lwaki mwagala tutwala yekka tunula wano muzeeyi
tubadde kutyakalanya tubadde twogera bwogezi kyembala obitegedde ekyenkya kikutuusiddwako wanula app ya Airtel TV ebikulu mu bukedde olwokuna mulimu ebyabadde mu kuziika mponye abagagga mwe baayiye omusimbi eyeeyise mulekwa bamututte talinnya bajenero ba Putin babiri. ebikulu mu bukedde olwokuna mulimu ebyabadde mu kuziika mponye abagagga mwe baayiye omusimbi eyeeyise mulekwa bamututte talinnya bajenero ba Putin babiri babasse ne kireetawo akasattiro omu bamulumbye munda mu Russia ng'akola dduyiro ebya DNA byongeddwa okutabuka omugagga Kasajja DNA mugyeeko omwana omulala omusuubuzi bamukubye amasasi e Masaka ng'ava mu bbanka tosubwa Paspiero E mutukuleetedde ebibuuzo ebiteekeddwa abasomesa abakugu saako ansa z'ebyo ebyafuluma wiiki ewedde ng'Obuganda bujaguza emyaka 3 nga Kabaka ali ku Namulondo tukuleetedde ebimu ku bika eby'enkizo mu matikkira saako ebyafaayo by'ebyo binnaasangwa kuno kwe tugattidde emiko gy'asiika obulamu ate mu by'emizannyo tukulaze Star Shikrins alemeddeko ng'ayagala bamutwale ne bebi we mu World Cup bwe bagaana waakiri ava ku ttiimu kuno kw'ossa ekiri mu nkambi za Bulaaya byonna ku nnusu 10 zokka. ebikulu mu bukedde olwokuna mulimu ebyabadde mu kuziika mponye abagagga mwe baayiye omusimbi eyeeyise mulekwa bamututte talinnya bajenero ba Putin babiri babasse ne kireetawo akasattiro omu bamulumbye munda mu Russia ng'akola dduyiro ebya DNA byongeddwa okutabuka omugagga Kasajja DNA mugyeeko omwana omulala omusuubuzi bamukubye amasasi e Masaka ng'ava mu bbanka tosubwa Paspiero E mutukuleetedde ebibuuzo ebiteekeddwa abasomesa abakugu saako ansa z'ebyo ebyafuluma wiiki ewedde ng'Obuganda bujaguza emyaka 3 nga Kabaka ali ku Namulondo tukuleetedde ebimu ku bika eby'enkizo mu matikkira saako ebyafaayo by'ebyo binnaasangwa kuno kwe tugattidde emiko gy'asiika obulamu ate mu by'emizannyo tukulaze Star Shikrins alemeddeko ng'ayagala bamutwale ne bebi we mu World Cup bwe bagaana waakiri ava ku ttiimu kuno kw'ossa ekiri mu nkambi za Bulaaya byonna ku nnusu 10 zokka. tuli ku nsonga za DNA ezifuuse ekizibu mu ggwanga muno. Tekwali tteeka likwatagana ku DNA literedde entende gyeriri era lawyer Robert Senfuka owa SK and Partners namasiseka yembuuza naye
kati waliwo omwami ng'owe mukono agamba nti oli yakogga omwana bajja ne bamukebeza naye ye awulira nti tewaaliwo mazima nti beeko kati okola otya waliwo n'ebibuuzo ebyebuuzibwa gavumenti bwe yagambye nti laboratory 2 zokka ze zikirizibwa okukebera DNA kaakati olwo ffe abaakeberebwa ne tusigala nga tulumwa nnyo nga Nakayiba Zakariya nga Dr. Saddam Rashid Tukwago nti abaana bagenze babatutte ng'ate oyinza kuba wakeberera mu laboratory nga si kati olwo ki ekiddako lawyer kasooka atubuulire mu mateeka DNA mwene mu mateeka omwana alina obuvunaanyizibwa oba eddembe okubeera ng'amanya bazadde be abamuzaala so ekyo kitegeeza nti DNA mu mateeka mweri teri direct naye nga bwetyo bwejja mu mateeka soko tuliddemu amannya go ne kampu amanya Senfuka Robert nkolera Robert Consultant Agencies Uganda Limited. Kati singa DNA bakebera ne bozula eddwaliro ly'abawaliza nga simba waliwo kye tuyita professional negligence nti obulagajjavu mu nkola y'emirimu naddala malwaliro senga oleeta results ezitali ntuufu kangeze okebedde nga onoonyerezaako banyina HIV nompa results nga sina HIV n'otandikisa eddagala n'embeera nga nyina side effects zenfunye nakebera nagga nti olina siriimu nga tomuyina nga simulina nemmira eddagala okumala emyaka 2-3 tukirabyeko n'enzirayo okunkebera nga ddala nali sina siriimu nalina kintu kirala oba ebyuma byammwe byali ebifu effect eyo ne damages ne psychological torture gyempiseemu mugisasulira era amalwaliro agasinga wano bw'ogenda ku malwaliro agasinga wano amanene gonna gasasuddeko sente zitaka wansi wa milioni 3-4-5 ya professional or medical negligence. Ekitegeeza omuntu asobola okuwaabira lw'omuwa result senfu gubeera musango gw'amaanyi nnyo eri eddwaliro era amalwaliro agasinga gatundibwa omusajja w'emukono ono Ibrahim Musise yakogga ennyo nga bamuggyeko omwana we agamba ayagala kuddamu kukebera kubanga teyakakasa singa kizuulwa twaliko baane ne bamuggyako omwana we senga kizuula nti lyaliko baane one abaatwala omwana tebalina musango kubanga bo si be bakola DNA ne laboratory yakola DNA esasula era nemulirira kati ate singa abazadde beekobaana nabo baagala ku mwana ne beekobaana n'eddwaliro nga n'abazadde bakirimu ekkobaane liddirayo ddala ku ddwaliro nti abazadde baba bakozesa eddwaliro ensobi okitegeera so tunoonya wakati w'abazadde ababiri ani expert wakati w'abazadde ababiri n'eddwaliro ani expert eddwaliro lyerisalawo results lyezabawa ze baba bagenderako so eddwaliro libeera liable 100% okusasula damages ne costs. Olaba otya DNA eno baga nti abakyala bayenda ebweru bw'abanga DNA eraze nti omwana si wawaka omukyala ye talinawo bwogerere ku nsonga za DNA okugenda okukola kye bayita DNA ensangi zino kyandibadde kyatteeka okukola maternity test ne paternity test ne balabira ddala maternity test kwe kugamba omwana ono gwe tugamba nti wa nakandi ddala wa nakandi kubanga oyinza okubeera ng'omwana gw'ovunaana nakandi okuzaala ebweru naye omwana si ye yamuzaala ng'omwana bamukyusiza mu ddwaliro nayinako keesi emu saidi zaawo muyenga omusajja omu nga mugagga nnyo actually babisa nnyo mawulire nyinza obyogera omwami bamuyita Maggwa Maggwa agenda mu ddwaliro bagamba Maggwa tazaala agenda mu ddwaliro balooya batwala omwana we ku mpaka w'omukyalo Maggwa yafa bakwata omwana bamutwala ku mpaka ku DNA batwala abasawo bamuggyako omusaayi bamutwala ku DNA omukyala alumiriza tabirangako na musajja yenna naye bagenda ku fertility center emu kyangu nnyo okubeera ng'omusajja yasaba dokita enkwaso ng'amanyi naye yekinyini takola ki tazaala n'asabayo enkwaso bazikwe mukyala we ono abeere n'omwana gwayita owuwe kuba amanya yamuwagage gonna n'amuteerako n'erinnya eryawanda oba mirako kitegeeza omusajja alina kye yali akola ki kye yali amanyi nti oba tazaala kati bw'ogamba omwana ono nti si wa musajja ono gwe sengaawe DNA ezo zibeera nfu results so DNA si kintu kyakujaajamya kyandibadde under strict guidelines and set ey'abazadde ababiri oba kooti kooti yeyaligambye mugende ku DNA enjaajamya gye bajaajamizaamu DNA kooti yeyandibadde ekwata omuntu n'emutwala ku DNA mu laboratory emanyikiddwa ate wandibaddewo ne confirmatory test nga bwe bagamba ku HIV nti omulundi ogumu tegumala baga nti ogumu tegumala n'ogwokubiri tegumala muddeyo ne ku gwokusatu
tega okakasa confirm tebintu bituufu bannaye bizibu kulika Dennis Lanek ono nno muyimbi wa gospel abadde mu America tewaviika mwana wange buli avangayo omukulisangayo nnyo kati tukulisa ngate ffe twegomba kugendayo nkugambye buli etogoberera kugambye tewaviika kitegezo buyagala buli agendayo walungi nnyo kakati ono nno nambuuza nebya Federation Association ebintu eyo babyasirikirawa ebyekibiina kya Kenzo ne DNA naye alinayo ku baana kati abasajja batandise ogitya za muntu nga omutima mugumu iwe kantandikire ku DNA egolikola owaye ebintu bya DNA byatandika dda kubanga ne mu Bible bwe twogera ku zi DNA weekanga nga Yesu ate taata we yali mulala ate ng'akulidde awa gospel n'abayimba ennyimba ez'eddiini mu umma kati ababo obakebeza ddiini sisobola saagala kulwala pressure mbe ng'oli omwami eyabadde omunene ennyo bw'ati ate n'amala n'akogga sisobola kitegeeza naawe teweekakasa omanyi stress ayinza okukuba n'ofa katolaba tubeera na stress owa bulijjo renti kulya school fees kati nga nzira n'okuwa DNA mba njawunga so kambireke kankuza omwana wange bwe buli kyanga baŋŋamba nti si wange aizulu olina abaana babiri nina abaana babiri naye omusajja tebamutwalira nzaalo bakulu 12 10 ya njawunga kyovula nkugambiddewo nja kuwunga so saagala kuwunga saagala gwa ddalu kuba bwe bakujjako babanga batutte ekitundutundu ky'obulamu bwo oba okitegeera omukwano guli gwonna ng'azaalibwa ng'akuzibwa ng'asoma oli n'amala n'akeera ku makya n'ajja mbu omwana wange DNA results ng'oziraba kyekyo kooti ne orderinga mwana bamutwale okitegeera kati nga Katonda bwe yakeera n'agamba Yesu wange nange si byangu kati otandikira wokomyewo twali tulowooza naawe ogenze era olwakomyewo bwe nti nenfulumya vidiyo y'oluyimba kanyimbe mu nnimi because ng'omukulembeze yenna nabagamba wenatuuka eno ku ground olabe ekintu kiri kitya naye abayimbi ebintu bye babadde bannyonnyolanga nti music si mwangu president music muzibuzibu promotion si mwangu kati essaawa zino byonna mbiraba lwaki because nange ndi wali ku front line olwafulumiza oluyimba video nemmanja video lwalukoze ate kati promotion kati ebyo byonna ntandise okulaba lwaki gospel music abadde tavaayo nnyo nsonga ya nsimbi omuntu atalina ssente mu ndongo y'olwaleero gyesonyiwe bona bayimbisa sente nkubuulira mazima era ekyasinza okututumula ababugembe ne ba Levikson olw'okuba balinamuko ku ttooke naye kati abayimbi abasinga aba gospel tebawagiddwa basumba baabwe tebawagiddwa balokole so kyova olaba nkuba omulanga buli lukya nga nsaba abayimbi ba gospel babawagire ebivulu bwe bategeka tuyimbira butebe omwana Alenskin yavuddeyo juzi wano nnaku 2-3 n'ategeka ekivulu nekifuna abantu emitwalo n'emitwalo naye ng'ate omuyimbi wa gospel bw'ategeka abantu tebajjumbe kyokka abalokole ki bangi so nkuba omulanga eri abayimbi abalokole bambi muwagira abayimbi baffe ye bwe ebyawuma ne Federation oliro owaaye era nga wenkunyonnyodde nze nkulembera abayimbi ba gospel mu umma n'abayimba ennyimba ez'eddiini ebintu bya Federation tukyabitunulira bwe tuti tulabe tetunnamanya kintu kituufu naye bw'ombuuza wawengwa essaawa zino nze ndi mu umma ekulemberwa President Sindi era gyetuli era tutambuza emirimu mpola mpola bulungi nnyo ekibiina kyo bakiyita bati ekibiina kyange kyenkulembera bakiyita Gospel Music Revival era nga bwe nabanyonnyodde nze nkulembera abayimbi ba gospel mu ggwanga erya Uganda all over the country abayimbi okuva Mbale Gulu Busia waliwo omulala oli akaayana nti naye yakulembera owaayo abo tebabulamu
waliwo asobola okkeera ku makya n'agamba nti naye ye president wa America naye nga ffenna tumanyi Joe Biden oli ajja kugamba nti ye president wa Uganda ng'ate ffe tumanyi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So naffe eno tulinamu opposition kati oyo sobola mumalirako nnyo obudde. Kati oba bw'okulira naye agamba yabakulira. Owaaye ensi kasita emanyi ekituufu n'abayimbi ba gospel bamanyi ekituufu omukulembeze waabwe ye President Lanek. Yes. Yo President Lanek Dennis kanyimbe mu nimi video. Nkutumidde nsubuga mwana Uganda oli Denver, Colorado kasooka tuwumulemu tukomewo. Ekyenkya kikutuusiddwako. Wanula app ya Airtel TV onyumirwe The Voice Africa ku buli Sunday. Airtel, a reason to imagine. Hey.